Kota tujigulawo olunaku olwaleero. Wow. Tugenda kutunuulira ekyamateeka olwokubiri. Mwalabye mutya ennyanjula omuwandiisi biki bye yatandise nabyo? Ennyanjula yatandise n'okugamba. Katusooke mutwe. Esebo. Omutwe gwa lesoni gwagambye butya mu Luganda? Kyamazima g'ekiseera kino kyamateeka olwokubiri. Amazima ag'ekiseera kino mu kyamateeka olwokubiri. Yes. Kiseera ki bwagamba mu kiseera kino? Ali kyaffe. Kitegeerekeka mu kiseera kino. Kino kyaffe. Mwe tuli mwennyini. Naye ng'amazima gano gasangibwawa? Kyamateeka. Mu kitabo ekyamateeka olwokubiri ekyawandiikibwa edda. N'olwekyo bateeka okubeerawo ensonga. N'amazima agakirimu agatuukira ku ssaawa eno. Mu nnyanjula bagambye nti ekitabo kino kisuubirwa nti Kabaka Yosiya kye baazuula ne bakimuwa n'akisoma. Bw'amala okukisoma n'alaba ebirimu n'alaba enjawulo wakati w'ekyo bye baali bakola n'ekiri mu kitabo. Nga waliwo enjawulo nnene. N'akola atya? Dabujja. Ye kennyini n'ategeera nti wabaddewo ebimiisi nga mu bulamu bwabwe oba mu bufuzi bwe. Ne wabeerawo okudda obujja mu bwakabaka bwe ne mu ggwanga lyonna obutabeerangawo. Naye ekitabo kino okukitegeera n'okukijjamu amazima agatuukira ku mbeera ezaffe abataaliwo ku mirembe giriwo ekyawandiikibwa, tulina kusooka kutegeera mu Luzungu kye bayise context. Mu Luganda kye tunaayita ki? Miramwa. Context. Miramwa. Badde omulamwa gw'ekitabo ekyo. Kale miramwa themes ziba themes. Context y'ensonga ki ekiwandiisa? Byakiwandiisa. Kiki ekiri amabegawo okuwandiikibwa kw'ekitabo kino? Bwe tukitegeera kituyamba. Ekisookera ddala ekitabo kino kye kimu ku bitabo ebitaano Tora ebyawandiikibwa Musa. Ebitabo bino ebitaano ebina ku byo kye kisembayo mu bitabo ebitaano. Ebina ku byo bye bituwa background, bye bituwa context. Bwe tuyinza okujja ensonga eyawandiisa ekitabo kino. Era ke tujja okutandikira naye nja kusaba omukadde osooka otuweereyo okusaba tulooke tutandike ku context eno tugende maaso nakyo. Katonda kitaffe omukulu ennyo omulungi omwagalwa n'eggulu, tukwebaza kubanga era otuwadde omukisa nate okuba nga tutudde mu maaso wano okubaako ebigambo bye tukubaganyako ebirowoozo ku bigambo bye byewawandiisa eri abaddu bo n'abazaana bo. Kyenva tusaba Omwoyo Omutukuvu akolere mu ffe ate akolere ne mu baddu be abawuliriza ebigambo bino biteeketeekere wamu olw'obwakabaka bugenda okujja, era tunywerere ku ggwe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kaakati kye tujja okukola tujja kutunula buli kitabo kye yawandiika tuggyemu ebikulu ku sipiidi, buli muntu ampeeyo kimu tukifunze mu statement ng'emu. Tugenda ku kyokubiri, mujja kulaba nga bibuilding up birina ekintu kye bigenda bizimba ekitabo kino mwe kijja mwe kituukira. Ekitabo kya Lubereberye nsonga kyenkulu ze tusangamu mu kitabo kya Lubereberye, buli omu ajja kumpaayo emu oba ensookera eno wakuteesa. Bw'okwata ekitabo kya Lubereberye bikulu ki byolabamu byosookerako nebiddirira nebigenda maaso kiki ekitabo kya Lubereberye? Ekitabo kya Lubereberye mulimu obutonzi. Exactly. Tujja bugenda mu details. Mukadde kiki ekibi? Entandikwa y'ekibi, okugwa kw'omuntu. Mulimu amataba. Mulimu ekibonerezo eky'amataba. Okuyita kwa Katonda. Okuyita ng'ayitaani? Ng'ayita Ibrahimu b'ayita eggwanga. Ayita Ibrahimu n'avaamu ani?
Isaaka n'abamu Yakobo n'abamu Yusufu. Awo ekitabo ekikola ki? Njagala tukifunze mu statement y'emu awo tumanye nti kino kyekikulu ekiri mu kitabo kya Lubereberye. Twakikoze mu homework Katonda mbadde njagala nkisome mmwe mukivunule twanguye. Summary. God created the world perfect. Katonda Sin came in, but God promised a savior. Ebisatu bimulese binamba mubimazeeyo. Otyo Katonda yakola ki? Katonda ensinga etuukiridde. Ekibiina ekijja mu nsi Katonda n'atusuubiza okutuwa omulokozi. N'olwo mumazeeyo. Bwetuva ku Lubereberye ekitabo ekyaddakaani okuva mulimu biki ebikulu. Mulimu biki ebikulu byetusanga mu kuva. Ekisookera ddala twasangamu okukaaba kw'abaana ba Isirayiri. Kukaaba kw'abaana ba Isirayiri olw'obuddu bwe baakaaba ki ekyaddirira? Nzize kusaidia. Oli kuyange? Abaana ba Isirayiri bwe baakaaba baafuna okuddibwamu eri Mukama. Baafuba okununulibwa. Otyo bwe banunulibwa. Katonda n'abasaza ennyanja emmyufu. Otyo ate tusangayo obujeemu. Mubanunuliddwa tusangamu obujeemu. Era essuula ezisembayo zimaliriza na bujeemu. Twekolera omugabe tuddeyo Misiri n'ebiringa ebyo. Ekyo tukifunze nga bwe twafunziza Lubereberye. Esebo Katonda twalabye nti Katonda agabirira eri abantu naddala abo nga yadde babambaavu. Katonda asigala abagabirira. Katonda yanunula. Katonda n'agabirira n'alabirira abaki bayise baki? Katonda babambaavu. Nange nyongera kwa Katonda nti Katonda mu kuwulira okukaaba kw'abaana ba Isirayiri n'abanunula ate ne bamujeemera, naye newankubadde nga byonna byali bwe bityo ate yasigala akyabaagala. Alemerako mu kubaagala n'abawa emmere, n'abanywesa, n'abaliisa, n'abateerawo n'ekire ekyabakuumanga. Nali Masaka mu camp meeting nembuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kiti. Omukyalo oba gwe bayita Kanzironziro sirimwerabira naga nti Katonda alemerako. Nenkaagala singa talemerako singa tewali yandirokose. N'olwekyo God delivers, provides and guides a wayward people. Ekyo ekitabo ekyaddirira ekyekusatu ekyaddako ekitabo ky'Abaleevi. Ekitabo ky'Abaleevi tusangamu ki ekikulu mu kitabo ky'Abaleevi? Dennis, saddaaka. Katonda ayogera ku saddaaka. Kyekirala amateeka n'okuweereza kw'obwakabona nti era zisaddaaka ag'ebyobulamu ag'empisa ag'ebyobufuzi aga society. Amateeka almost on everything byetusanga mu kitabo eky'Abaleevi. Tukiwa erinnya kiti kifunze tutya? Kankyogere mu Luzungu muvuunule. God cares for every aspect. Kubanga omumwe Katonda mwe ya structuring mu kitabo ekyo mwe abantu bwe baba numbering bwe baba teeka mu Uganda bwe baba bala. Otusooka okulaba mu butongole embala y'abantu Katonda nga akkiriza ng'alagira nga kivudde mu ye abantu bakole ki? Babalibwe ng'ekigendererwa communication structure. Okyogedde mu Luzungu mu Luganda ne kikulema. Enteekateeka ey'olusiisira
kukkaanya n'okutegeeragana ebeere bulungi mu lusiisira mwe baabeeranga kubanga mwalingamu ab'amawanga mwalimu kwegamba nga waliwo okutakwatagana bulungi. Katonda ayagala ensonga eno bategeere nti bakatonda. Number 1. Number 2, abantu abangi abagenda bazaala balina ebisolo bafamire za njawulo nga kyetaaga okubakola mu structures eziri organized naye nga kijja kusinziira ku muwendo gwabwe nga gumanyiddwa. Abagundi mubeere ku wingi gundi, abagundi ku wingi gundi. Kiki ekirala kyetusanga mu kitabo kyakubala? Obujeemu batuuse mu mwaka ogwo batuuse ku nsalosalo si ku nsalosalo batuuse ku nsalo okutuuka ku nsalo baali batuuse Kadesh Barnea kyekiri ku nsalo ddala ensi yasuubizibwa bakesse nga bwe twalaba mu wiiki ewedde bakomezaawo lipooti beediimye bagambye nti ffe tujja kusobola twekolere bakamanda tukole ki tuddeyo ko mukama kale mwagala kuddayo kambazeeyo ngenda kwegeze mwaketeramu ensi. Ekyo kyekitabo ekyokuna byonna byonna ebiri mu history okutuuka we batuuse byonna byawandiikibwa mu kitabo ekyo ekyokuna. Ekibuuzo bwe kijjira kakati kiki ekyataagisa ekitabo ekyokutaano? Kiki ekyetaagisa ekitabo kino? Ekisookera ddala era kijjidde mu bbanga ki era kituukidde mu kifo ki? Circumstances kyetaagisa mumpeeyo ensonga eziwerako tuveewaawo. Nze yange gyensooka okukuwa ekyetaagisa ekitabo ekyokutaano kujjukiza na kunyweza nsonga. Kyekyali kyerabiddwa? Mateeka ga Katonda gaali geerabiddwa n'enkola ya Katonda ey'okwagala ng'abantu bagivuddeko bali ku byabwe. Ekyokubiri nti ekitabo kino obuuziza nti wa baali banaatera okusomoka batuuke mu nsi ensuubize. Tusomereyo ekyamateeka essuula 3 essuula 1 ekyamateeka ekisooka essuula 1 oliosobola okutuusa ku lwokusatu. Gomwebyo ebigambo Musa bye yabuulira Isirayiri yonna entawa Yoludaani mu ddungu mu Alaba awoolekera Suufa wakati wa Palan ne Toferi ne Laban ne Kezulooli ne Disakabu. Lwe lugendo lw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita awali olusozi Seyiri okutuuka e Kadesh Barnea. Awo lwatuuka mu mwaka ogw'amakumi 40 mu mwezi ogw'e11 ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye Musa n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikoni kabaka w'Abamoli yatuulanga mu Kesuboni. Baakamala emyaka emeka? Ekibonerezo kikoze ki? Kiweddeko. Musa kikyayelekedde kyamanyi ekigenda okubaawo nti ye tajja kuyingira asigala naye bo bano bagenda naye abagenda banaatera ebulayo ebbanga ki? mayiro 11 okutuuka ku webalemererwa luli ne baddayo emyaka bali ku nsalo bakomyewo atabadde nabo emyaka 40 naye abagenda okuyingira abatunuulira alaba ki? alaba abantu abatalina buvunaanyizibwa abali awo bagenda kuyingira mu nsi gye bagenda okuyingiramu erimu ebirungi kakati bagenda kubeera ndowooza
ndowooza keyakozeseza kalungi nnyo akababambaavu ate ovuddeyo bagamba bayingira mu nsi ete erimu buli kimu kye beetaaga nga Katonda bwe yali abasuubizza naye musajjukira nti liwe baatuuka ano baalemwa sijja kubeerawo nga balemwa nebyala byabirabye mu ddungu emyaka 40 bakayanira amazzi eggulu enkya bakayanira emmaanu eggulu kati bakayanira ennyama all the messes Musa n'agamba nti bateeka okujjukizibwa balina kyebeerabidde kyebeerabidde abawandiisi ba lesoni bagenda okugeraageranya ebyatuukawo n'embeera bwe yali nga kiki kyetufaananya abantu bano fe abaliwo ku mulembe guno kiki kyetubafaananya naffe tuli ku nsalosalo bali babuzayo mailo 11 ate naffe tuli bamambaavu tumuzayo mailo mmeka oba tumuzayo mmeka olw'ekikumi kiwera simanyi bali babuzayo 11 naye mwandiisi wa lesoni yagezezaako okunnyonnyola naye nti eyaffe esingako ku yaabwe gye baali bayingiramu mailo mmeka ati kino kiri mu duration bali kumpi ddala naye ng'embeera si nnungi naye sebera musumba nekino tukitegeere nti naffe tulabika nga tuli kumpi naffe kitwaliko wiiki ewedde ndikigumiza Musa n'ayagala okubajjukiza mu byejjukiza yadda mu byafaayo byabwe abajjukize ekimujjukiza anandira ddala exactly nga kye basoma ku sabbiiti ewedde ekigenda okutuuka ku balindiridde Yesu Kristo okuda kwe lwaki nti awo olw'obubi bwayinga obungi okwagala kw'abasinga obungi nekuwola emyaka 40 mu ddungu newankubadde abaasobya baali bafudde baweddewo naye abaana baabwe abaazaalibwa bakulidde mu ddungu babana abanire mu ddungu abamu kuba okwagala kwali kukoze eki kwali kuwoze Musa nayagala alonderemu mu bintu bye bayitamu ebikulu byayagala abajjukize ekimu ku byo ge amateeka olwedde gaaliwo nga mawandiike naye nga talaba gakwatibwa talaba gatambulirwamu nayagala gaddemu olwokubiri ekitabo kino kiba kiyitibwa ekyamateeka olwokubiri empandiika y'ekitabo kino teringa omuntu yawandiika ekitabo kya Yona ani ayinza okumpa enjawulo wakati w'empandiika y'ekitabo kya Yona nakino ekyayonna kyali kiwandiikwa ku muntu story era nga history story yoyo oba byafaayo gyemujja naye musoma nga bigiringana nebyakola ebyensi eyo yennyini wano Musa tawandiika story Musa ajjayo themes omulamwa guno kikulu nnyo gujja kwetaagibwa gwetaaga okunywezebwa ng'okwagala n'agukubawo okugwa ekyaleetera abantu okugwa n'ebizibu bino n'akikubawo endagaano mwagikola temugitambuliddeemu bwe mutuuka eri mujja kugyetaaga n'agijjayo n'agiteekawo emiramu egyo n'agifunzafunza mu lesoni yagifunzafunziza abalina lesoni mu kwanjula abalina zino eza teachers page 162 baba akavumudde mu Luganda akamba nti Moses spoke to them in a series of speeches. Musa yayogera nabo mwekale mu Luganda ndekataba mulimu akigamba nti Musa yaddingana yaddingana ki ndekatabawo okuteesa mwesiganga mundu mmenyi tujja kasoma mu Luzungu atuvuunulire Dennis soma
The essence of these speeches was omulamwa ogwali mu speech zino mu bufunze zezino era Dennis tusomere nga Kuteesa azituvuunulira. You are now about to enter the promised land. Munaatera okuyingira mu nsi ensuubize. Finally, don't forget what the Lord has done for you. Temwerabira Katonda by'abakoledde. And don't forget what he asks of you now. Taaka n'omusumba kasomere mukadde okalabyawo esse bukuuba osoma taata. Musa ayogera nabo enfunda ezaawerera ddala amakolo og'okufuba kuno gaali kankano banaatera okuyingira ensi ensuubize. Bukyanga nga lwa mmindi temwerabiranga Mukama by'abakoledde era temwerabiranga kyabaagaza kankano nga kwe kumwagala n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna era mwoleke okwagala okwo nga mugondera amateeka ge gonna okusinziira ku ndagaano. N'ekirala okukkaatiriza obukulu obw'endagaano eyo Musa yaddingana amateeka 10 era musingi ogw'obuvunaanyizibwa bwabwe mu ndagaano Mukama gye yali yakola ne bajjajja bwabwe okusooka era nga kati addamu okugikola ku luno ng'agikola nabo awo wennyini ku njegoyego za Kanaani. Kakati ogwo gwe mulamwa gw'ekitabo kino mulowooza Musa byakkaatiriza bituukira ku kkanisa ya Seventh Day Adventist oba obukristaayo bwonna obw'omulembe buno obuli ku nsalo bututuukirako obuteerabira Mukama byakoze eki byatukuutira byatukoledde tubadde tudisikasingamu awo ne tulibuuza okulwawo kwabwe kulwawo n'obubi ne bweyongera okwagala kw'abasinga obungi kukola ki ku sabbiiti eri twasula nti bwe kuwola tukibuuze tutya okwagala bwe kuwola okuzaawo okukoleeza otya. Number 1. Number 2, gwawoze omanya nti owoze. Yesu kasokere tumulindia 1884 tulinda tubuulira jawuya tanaba kujja bulungi. Ekisooka tusooke kugamba ti gwawoze omanya nti owoze oba bwowola n'okumanya tomanya nakumanya nti owoze. Nze nkakasa nti otegeera owulira muli weewulira ngeri gy'obadde otambulamu ne Katonda wo si yeeyo kati gy'olimu omukwano guli guba guserebye. Denisi kiki ekireeta okuwola okeera nkya n'osalawo nti wakati mpoze kampole Katonda ono sikya okuwola is a process. Kigenda mpola otandika okulowooza otandika kubanga Katonda ono twalaba nti olina okumwesiga mu buli diteero y'obulamu bwo. Kati ekireeta okuwola otandika omuleeta nga alina ensonga z'akolako z'olaba ennene nga zino entono g'osobola okukola ki z'olaba nti zino nsobola ozeekolerako ekituuka n'oba nga wanennene otuusa okuzeekolerako nga takyali involved process by process mpola kwakana nga omugjeemu omusanguddewo owoze naye ng'omugjeewo omanya nti mpoze busufunze nti enkolaganayo ne Katonda egenda esebengerera esereba kati esereba ate nga Katonda jjukira nti bwe yali akola bwe wali omukkiriza yakola naawe endagaano gwe ng'ogenda kubeera naye mu nkolagana ate ye nga yeekomiitinze nga ye alina byakukoze eki byakusuubiza n'abeeranga wamu naawe. Ekisembayo obudde bwaffe bututuuka kufa obufi. Ekisembayo okoleeza otya okwagala okuwoze? Okwagala okuwoze okukolereza otya sebo? Mukama ono gwewassa ku bbali ono n'ogenda n'omusaba okoleeza otya okwagala okuwoze? Kuteesa olinayo idea?
engeri gye tukolezaamu okwagala kwaffe nga kuwoze kwe kwongera okuddamu okuyiga ebyawandiikibwa nokubanga nabyo biba biserebi mu kuyiga ebyawandiikibwa mpola mpola mu kusoma bayibuli otandika okuddamu okwagala Katonda wo. agono ge mazima nange musoma ndowooza tinga okuwola bwe yali process n'okuddamu okukoza okwagala naye n'okubeera process nga Mukama yakusobozesa kubanga gwe wano oyinza obutategeera nti okwagala kukwawula. Mukama yakusobozesa n'akulaga nti okwagala kukwawula naye njagala kuzza. Ayinza okuyita mu byawandiikibwa oba okuyita mu muntu omulala yenna. Kakati abaleesoni kyebavudde basooseza ddala thiimu esinga obukulu mu leesoni eno ey'okwagala gye baleese ku Sande. Gundi tuginyonyodde, erinnya ly'ekitabo tulinyonyodde, ensonga lwaki abaleesoni baalironze tuginyonyodde, tutuuse kaakati ku Sande. Abawuliriza tebeeraliikirira nti nga tuluddewo background yetuwadde enkulu era bwe tunaamala kino ne tukubayo nga 2 lesson tujja kuba tugifunzizza. Kakati lesson yagambye nti love to be what? To be loved, okwagala, okwagalibwa. Okwagalibwa. Ekyawandiikibwa ekyasookedde ddala ndi Katonda kukola ki? Kwagala. Kakati olw'okusevinga obudde ekyo tukimanyi. Tayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Kakati mu kinyonyola abawulira naffe abali wano wabewa mutunyonyola Katonda kwagala kyeki kitegeeza ki? Alina kyakimanyiiko, amanyi okukinyonyola bulungi. Katonda bw'aba yekwagala kyeki mukitegeera mutya? Kyenva nkibuuza bwetyo mu nsonyiwe si lugezigezi. Owaleesoni naye yalwanye nakyo okukinyonyola wano. N'owaleesoni yalwanye nakyo tetujja kufuna budde bwe musoma. Naye yagambye mumulowooza bw'agamba nti Katonda kwagala. Katonda ye, he is love. Sebo Number 1 kasooke musonzi we nga mbagiriza. Waliwo omuntu wano gwe tusobola okwogerako nti gundi kwagala. terinomu. Oyo gundi gwe mulaba oyo gundi kwagala oyo. Ayina okwagala. Oyo ayina. He has some love. Naye si ye nti kwagala. Naye Katonda is love. Oyogedde bulungi nnyo ako nno katuyambi. Oyo gundi alina kukwagala. Era sino mu lesson bw'aba ayogera Katonda ye ekyo kyali. Kyafugisa ensi. Kyali. Etegeeza buli kyakola kyonna akikolera mu kwagala. Kyakwatako engalo. Kwagala. Buli kyalowooza. Kwagala. Buli kyapulaninga. Kwagala. Kyatunuulira. Kwagala. Bw'atambula atambula kukola ki? Kwagala. Kakati oyo ye Katonda waffe. Tukitegeera. Si bulungi. Si bulungi. Naye singa tubadde tukitegedde obulungi. Twandikoze ki? Ndowooza twandibadde twaka nnyo okusinga nga bwe tuli. Olaba Adamu ne Kaawa abatalina kibi tebakitegeera bulungi. Olaba Lucifer eyamutula ku lusegere kyamulema okutegeera. Teyakitegeera bulungi. Sebadduka. Kaakati awo tuvuddewo Katonda kukola ki? Kwagala. Naye okwagala okubeera okwagala kuteeka kubeera kwagala nabaki? Ekibuuzo kino kizibu naye nkyagala nnyo. Lwaki? Omuntu akitegeera aba asolovinze kye bayita theodice. Enjigiriza ekwata ku lwaki ekibi kyajja mu nsi.
okwagala ekibuuzo kyobadde obuuza ekibuuzo kimbuuziza kigamba nti okwagala okubeera okwagala okwannamaddala kuba kwagala ki kwekwokuwa ebitonde byo byotunze eddembe eryokwesalirawo nabo baagale waliwo amubuuza ekibuuzo waliwo alina ekibuuzo kyayagala okumubuuza ekibuuzo kyenjagala omubuuza risiki ki erimu ekyo ogenze ku sipiidi tusooke tumulungule obukadono kyaleese agambye nti ebitonde byateeka kubikola ki kubiwa ddembe eryagala nabyo byagale nga ye bwakola ki nga bwayagala awatali ddembe sisobola kwagala ddembe lino eddembe linsobozesa kukola ki leero luno eddembe likusobozesa okusalawo gwe wennyini ku lwange lulwo oyagale oba ŋŋaane nteekwa okuba nga nina eddembe eryo bwe nsalawo nti mwagale eyo kwalite y'okwagala kwayagala n'abantu bwe twagala bwe tutyo kiŋŋamba naffe abatwagalira ddala njagala asalirewo ddala ku lulwe mmanye nti anjagala bwagazi tewandyagadde naye bantu oluusi kizibu muntu munnange nze bwe nkukolera ebirungi olina kunjagala kakati bwe kibeerawo ekiti katukandeeta ekibuuzo mukama katonda akwagadde akwagala nnyo n'omutima gwe gwonna bwayagala tofaayo tomutadde tomulabawo nnyo ayinza kukola ki omwagale tewali watya katonda eroshaddaye nti bali boyagala obakolera birungi kati kitegeeza ne katonda ayinza kukola ki sebo kumpa byenjagala nange mwagale oluneriokajagala ennyo katonda ani eyamwogerako ekigambo ekifaanana eddala bwe kityo lusifa wa ng'ayogera ne katonda ku yobu namugamba atya namugamba nti bakwagalira bwereere obawadde byonna obawa ko mukama katonda vaawo yobu etakwagaliranga kubwereere teri akwagalira bwereere buli akwagala ovaako waliwo kyomuwadde okakwagala mukama katonda nga njagadde ne simwagala ayinza kukola kimwagale nga we talina ganvaamu ansa gyowadde kuteesa its a $1 million answer amina lwaki katonda si ye mugagga omugagga ono abulwa ati ekyokukolera mwagale tekisobola mumubula n'akatono akifunye ankubye $50 million simwagale tojja mwagala mwagala naye sizirye ojezirya nsanyuke nnyo tezinnaggwawo musumbu zijja kubanga tezinnaggwawo ekitegeeza bano bapolitician abaziyiwa tebanoonya mukwano banoonya birala nyinza okulya sente za katonda nensigala nga simwagalanga nako oba nensigala nga mwagala dear Lord I love you I love you adimo mukama katonda alina amaanyi aga buli ngeri ye El Shaddai bw'aba yanjagadde nesimwagala tasobola kukozesa ku maanyi agaga El Shaddai n'abaako ekintu kyanyoola mu ndoomobe kwa nemwagala automatically nemba nga nzijagala anti muzungu atega okwagala okubeera okwagala kulina kugabibwa fureri nga
nga tebakuwese mukono nga si bya ddiiru. Ate twalabye nti yatuwa eddembe. Kakati bw'abaako ne kyanyoola kitegeeza aba atugyeko eddembe lyaffe ery'okumwagala. Ekitegeeza Lucifer yamuwa eddembe mu ggulu n'alikozesa bulungi ye nga bwe yayagala. Ekitegeeza Adamu ne Kawa yabawa eddembe ne balikozesa n'afuniramuwa ne batamuwa kalulu n'afuniramu kiki n'olwekyo bw'aba yali ateeka simanyi bwe nakireeta gwe wakireese kiki eri muntu okumulekera eddembe eryo oy'okusalawo omwagale oba tomwagala. Mbadde yalo kikyuse okibuuze mu ngeri endala obuuze okuddira ekitonde ky'otonze noyagala kikufaananira eddala kibeere n'eddembe okiyiweko omukwano nakyo kikuddiza omukwano n'okiwa eddembe n'obusobozi obusobola okukola omukwano ogwo. Kabi kikoba weetaddemu anti akabike mbyetaddemu nti kiyinza okusalawo nga kyo bwe kyagala. Kakati nomuleese embeteza kakati kisazeewo tekijja kunjagala bwe kitanjagala nga n'okwanga okwagala kufa nedda kubanga ye kwagala ekyo kyali gwe ne bw'otomwagala yasigala akwagala. Oleese embeteza ey'okubiri olw'okubanga asigala njagala ate yampa eddembe eddembe ndikozesezza bulungi nga mu lusuku bwe baalikozesa open newo nga tetujja kukola ki tebamuwa kalulu yafiiramu awo ononzikiriza okusigalawo nembeera mulamu mu ddembe lyange nga bwe nalikozesa ono okitegedde ekibuuzo bwampa eddembe ndikozeseza sikwagadde gwe Mukama Katonda nnyini buyinza onoowa ekitiibwa eddembe lyange nondekawo nensigalawo nendikozesa nga bwe njagala emirembe n'emirembe eryobutakwagala. Nze Musumba ndowooza okwagala kwa Katonda bwe kuvaawo ffe tetusobola kusurvivinga. Bwe kuvaawo ekiddawo buba butwa poison ng'ate Katonda ono mutukuvu tasobola kubeera mu mbeera eriwo embeera erimu obutwa. Kitegeeza nti nze bwe ŋŋaana okwagala kwe sisobola kusurvivinga. Obutwa bunzira busi obutwa bukutta busi kibona okugamba otya nkulaba onyeenya omutwe. Enjawulo tewali naye kakati yalina okwagala ateeka okuteekawo ate engeri endala. Ate engeri ki? Kubanga ye kwagala ate gwe yatonda osalewo oli mu nsi ye kitegeereke ye yatondera mu kukola ki mu kwagala. Kati kiba kitegeeza ti bw'oba osazeewo okuwe eddembe lyo nga bw'oyagala oli wa ddembe olisalawo kituufu naye ensi gy'olimu kijjukire nti yatondebwa oli kwagala. Kati waliwo ensonga nti toteekwa kubeera oba noyogera ku bulamu obw'emirembe n'emiki n'emirembe tosobola kubeera mu mirembe na miki na mirembe. Bwanzijamu abatanzijeeko ddembe lyange abatakugyeko ddembe lyo ngenda n'obutwafa zaali kati ogenda n'obutwafu. Ekitegeeza mu butonde omuntu bw'ataba na kwagala kwa Katonda kuli kyaba alonzeewo okutwala aba alonze butwa ekibi butwa ekibi kufa. Number 1. Number 2 ogambye otya tasobola kukikkiriza kubeera mu mbeera ki kubanga ye mutukuvu tasobola kukkiriza obutwa obwo bubeere mu kifo ekyo ekitukuvu. Kaakati kambabuuza akasembayo tuveewo awo. Akasembayo kagamba nti n'olwekyo nze nsazeewo ntwale obutwa n'olwekyo ajja kundeka mbunywe nfe.
bwe nsalawo butamwagala ekibiwe kirinnye ekyo wenawonaona butwa kakati olwokubanga yampedde embe kandeke enfa obutwa ye risiki gye yatwala andeke enfa obutwa buno ate yakolawo enteekateeka endala akujje mu butwa wakyaliwo omukisa omuki omulala ku ddembe lyera eddembe lyakyali kulekedde naye era akuteereddewo engeri endala engeri eno yeey'okuteekawo engeri y'omulokozi akulokole okuva mu butwa bw'onokkiriza bw'obugaana osigalireyo ddala era wano ssebo ndowooza kansome Ezekieri 28 nti yali mutereevu nti omwana w'omuntu tanula okukungubagira kabaka w'e Ttuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ossa akabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi walimu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako sadiyo topazi ne almes berulo sokamu ne yasepi safiro ejjinja erya nawandagala ne kabunkulo ne zaabu n'emirimu egy'ebitaasa byonna n'egyenderezo gyali muggwe gyategekebwa ku lunaku kwewatonderwa wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ag'omuwendo wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu bwo bwe bwalabika muggo kaakati kye twewuunya ku Mukama Katonda tukoze olufirosoofu olungi ku kwagala kuno naye tetwaliwo ngeri ndala enyonyola kwagala kw'amazima okujjako abantu tugezaako bugeza Mukama Katonda bwe yasalawo nti njagala mbatonde nga balina eddembe okwagala yakolala risiki sebadduka nga bwogambye risiki eno agenda kukolera ki abajeemi abatamwagadde abanywedde obutwa ye kennyini alina okubateekerawo ekkubo ate erina abawonya ki okubajja mu mbeera Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo kiki ekitabo kyakubikkulirwa naye weewuunye Adamu ne Kawa bagudde olwagwa waayita akaseera katono ekibi kiri kye muyisa obutwa mu bbanga ttono nnyo musuula okutuuka mu 6 Mukama n'alaba nga obubi bw'omuntu buyitiridde nkulowooza ku ebirowoozo bye kubikwerere bulijjo n'atuuka n'okugamba nti kambakole ki kambazikirize lwaki kubanga obutwa bususse ekibi kisusse mukimanyi nti Katonda okuzikiriza aboonoonyi kabonero kakwagala okutuzikiriza tunywedde obutwa buno obw'ekibi buyingidde mu bulamu kuteesa akutte ejambiya atemye kakembo abakakembo bakutte ejambiya batemye abakuteesa ejambiya zifuuse ejambiya ono bano ku luno bwe banadda tebajja kuleeta jambiya n'abakazi banyinaawe ne nyina wagutule bamukutte bamaze okubakwata ate babatemye amaki obwe bulamu obubeerawo nga tebulimu kwagala kwa Katonda abantu abo balina bye batuuka n'olaba nga abajjeewo akira wakyatandike bupya najjawo ekibi kyonna sebe ekyo oleese na kinene n'olwaleero bwe tutunuulira embeera gye tulimu abantu nga bambala mpale za biraka waliwo ne gwe tusanze embeera eriwo abazinira ku zi TV bazina bali bwereere emizanyo gye bazannya gya buseegu tuli mu abaana bato otudde nabo emizanyo giri ku gundi ate nga ne TV olunsi z'abanaddiini
nga bazanya byabuseegu ebyo byonna Katonda bwabizikiriza aba akozesezza kisa ate bwe yabizikiriza yalekawo chansi ey'okutandika obupya ku chansi eno ey'obupya kwagenda n'ayitaani Ibulayimu mwayitira Ibulayimu ono okuva ku lubereberye Katonda ayita waaki yagambye amawanga gonna n'agamba nti mulinfuukira obwakabaka bw'abakabona ayogera nsobi ki Abayudaaya gye baakola bano yabagambye nti amawanga gonna muggwe mwegalikola ki mwegaliweebwa omukisa mbadde njagala otusomere ka statement akali ku Tuesday akagamba nti ekuyitibwa kwa Ibulayimu kwasooka kulagibwa mu lubereberye 12 okuyitibwa kwa Ibulayimu kwasooka kulagibwa mu lubereberye 12 ekitundu ekisinga obunene kisigadde ku lubereberye kyogera ku byafaayo by'abazzukulu be ezzadde lye ensigo enfu ezajja ziddiriŋŋana nga bakola amaka amafu nga buli gaddawo gakira agagasookaobuli songa era okuyita mu bo ekisuubizo oluvannyuma kyatuukirizibwa okutuuka ku nsonga enkulu ennyo ey'okuyita kwa Musa. Mukama Katonda alina we yatuuka ng'ajja kukozesa biriwo ebiriwo byajja okukozesa mu kwagala kwe ate akkirize abaagaana okumulonda n'okumuwa akalulu. Tetwamuwa akalulu naye n'alonda Ibulayimu amujja mu maka mafu basinze babifaananyi. Ibulayimu maka ge gaali mafu naye mwalina okukolera. Aleesa aga Yakobo Isaaka nago gaali muzzukulu bwe tuuka mu ga Yakobo ate ne gasukka naye nga mwali nga galimu n'eddogo. Wuuyo atuuse ku ga Yusufu. Ekibuuzo kiikino ku mulembe ogwo yakozesa maka okuteekateeka amazima ganaabuuliza ensi n'okukola omukisa ogugenda eri ensi yonna. Yakozesa kiki? Ku mulembe guno akozesa ki ogwaffe guno? Akozesa kanisa. Ne kanisa eringa amaka ga Bayibuli gano bwe tusomako naye erimu kuzzukulu wa Ibulayimu. Ate tetuwuliddeemu okuwola. Nago mwe galimu okuwola. Mulimu abakyamufu. Kaakati tuyambye tutya bano bannaffe abanoonya ekkanisa eri perfect. Nze ne kanisa nankani tebakyalira balankani abo ne babeera awo. Nze naleseeyo n'okusaba musumba. Nze naleseeyo n'okusaba eri yaŋŋambira eddala nti nze nalekayo okusaba kubanga omuntu omukulu nga gundi najja akola bw'ati nze nendekerayo ddala okusabira ddala. Ekkanisa gy'ayagala oyo yayagala efaanana etya? Tesobola kutuukirira ku nsi eno kubanga ekkanisa abagirimu ekkanisa yeggwe naani ate abalina eddembe eryatuweebwa kabwejungira. Abo obayambye otya ab'engeri eyo? Obayambye otya ab'engeri eyo? Kanisa Babuloni bali eby'ekkumi bali enaakani. Nze engeri gye nnyinza obbayambamu bw'obeera mu kkanisa kutunuulira Katonda Yesu Kristo omutandisi waako w'okukkiriza amaaso n'ogajja ku bakristaayo banno n'ogatunuuliza Katonda. Weewaawo sijja kigaziya bwe nakigaziya kijja kuleeta emboozi n'ebibuuzo bye tujja kusobola kwanukulira mu leesoni muno nga bituuse ku makanisa amalala naye wano ewaffe ku yaffe. Dakiika tusigazaayo eddakiika ziizo dakiika 5 kuyingira essaawa 5. Kakati mu 5 tujja kuba tumaze okukoona akantu k'endagaano akakulu ennyo. Covenant. Akantu k'endagaano. Kakati Katonda abanunudde
nga tannabakozesa ndagaano nti Mukama n'alabanga okubonaabona kw'abantu be kuyitiridde naga nti okukaaba kwabwe kutuuse gyenkola ki byeyeeyita nakka ajja bakole ki abanunule n'ateekateeka Musa yamuteekerateekera emyaka emeka 8 n'amutuma n'amuwa n'ebyokukozesa byonna n'agenda banaafuuka ddi abantu be ng'amaze kubajjayo oba akola bino byonna olwedde bantu be musiige omusaayi ku mifuubo etyo ne balikukola ki ne bawona muyite mu nnyanja emyufu mubatizibwe mu nnyanja emyufu ne bakikola ki ng'olwedde bantu be oba si bantu nga bantu be natta ababereberye mu Misiri nga bantu be abatta ku lwabano. Ekibuuzo kiikino Musula 19 agamba nti mwalaba kye nakola baki Abamisiri nembeetikka ku lwawaatiro ng'ebyempungu yeetikka kiki yeetikka bo bennyini bantu be oba si bantu be abantu bano tubawe erinnya banunule oba si banunule balokole oba si balokole kintu kyekyenjawulo oba tekinaba kuba kintu kyenjawulo era wanakyogerako nti kintu kyekiganzi yakiwadde dde amateeka 10 oba tannakiwa naye bantu be abalokodde akoze buli ekyetaagibwa kyonna kyonna okubakola ki endagaano yaki lwaki akola nabo endagaano nsonga ziringa 3 buli ampaayo emwemwemu gwetowe kale ku musumba omuto Mukama waffe ave wano nga tumusabidde n'omusabira abawe endagaano kubanga ayagala enkolagano eyo gye balina esigale okukuuma enkolagano kubanga tulabye okuva Misiri yonna babadde nga bakwatagana era tukirabye nti balina enkolagana kati okubawa endagaano eno kukuuma nkolagano eyo gye bakola ki gye balina okugeza okubagamba nti temubanga na bakatonda balala wendi kubanga bwe mwali Misiri bakatonda balala baaliyo naye tebasobola kubalokola naye nze mbalokodde ne mbaleeta ndi mutuufu okubagamba nti temubanga na bakatonda balala wendi kubanga nze nabakola ki nze nabanunula nze mbalokodde bwe bakwata etteeka eryo nsonga ki eri bakwasa webale nnyo onyonyo relationship senga bakwata etteeka eryo nsonga ki ddala ey'amazima eba eri bakwasa mukwano webale nnyo mukwano gagusinziira ku ki gusinziira ku mukwano gwabwe byakoze etteeka eryo likola sense etteeka eryo balikwata mbadde nga nti balikwata balyoke bafuuka abantu be olwedde bantu be n'olwekyo mumpe enjawulo wakati wenkwata y'etteeka lino n'enkwata y'ekifalisaayo enkwata y'ekifalisaayo Yesu tajagala enkwata y'ekifalisaayo mpe enjawulo wakati wenkwata y'ekifalisaayo n'enkwata eyo gye mwogeddeko omufalisaayo taba na bakatonda balala katonda oli amusiime era afuuke mwana we naye bano bakuuma etteeka lino kubanga baana ba Katonda nyini bakukoneddemu tojongera nako wegirowoozaako yongera gikakasa ensonga kyendala eweesa endagaano njagala nkunyongereko kanoge bulungi nti sooka owa ensonga endala oba olinayo endala wetwalabe wano mu kuva essula 19 olw'omukaaga namwe muli mbeerera bwabakabaka bwabakabona nti bino ebiri mu ndagaano bye bagenda okubeera amawanga malala gabalabireko gabeere gabeere drawn to God galeetebwe eri Katonda
nti baba bagambye nti temubangana bakatonda balala wendi amawanga amalala negakira negagamba katonda wabono ngaali kumpi nnyo yera ni kuteeka eddala tulaba oba eriyo etteeka eddala erikola sensi muliti kuteeka eddala kumateeka 10 muleeteyo etteeka temutanga mulengako mubadde baddu n'ensolo ziwumula n'amawanga bali ate sabbiiti tekomaawo mu mwaka ogw'omusanvu gwa sabbiiti gwe baalyako ekibanja kye bakimuddize sabbiiti ate tekomaawo mu mwaka ogw'ataano ogw'49 yeyatunda ettaka balikuddize n'ensi ekoleki yonna sabbiiti abanamawanga abali eri nga bagamba ayo tusengukireko eyo tubeereko eyo kwegamba mu ndagaano eno gye bakola stipulations ezo mwe zijjira zibaleetera kubakakanyaliza bulamu oba zongera kubanyweza kubafuula kyanjawulo kiri ekyebbeeyi kyanjawulo kubanga kati ensonga eri gye twatandise naye ey'obwagala etandika okulabikira mu bantu bano practically n'olwekyo tabawo amateeka gano kuba wabya kuyigiriza bannamawanga bali naye agabawa babifuuke baliraana babe beewuunye wali oyiseeko ku basajja bali abaawali teri musajja akwata ku muka munne towulira eggaali baleka bweru tebasiba gaali tebasiba nyumba wali okitegedde teri mwavu nnyo olunkupa ayitiridde ffe twakyewuunyiza omusajja omugagga olwamaze okukungula naffe bannamawanga bwe twagenze eyo yatulese bulesi ne tukungula ne tulya ate nga yalesemu ebintu biyitirivu mu nnimiro eggwanga eryo ekkanisa eyo kyekimukoze endagaano ekyokusatu kakiteekeko nange ekyokusatu enkola ey'endagaano yaliwo nnyo ku mulembe ogwo wakati w'abamisiri n'abantu bebafuga wakati w'abakiiti n'abantu bebafuga abayisirayiri nga bakitegeera bulungi ow'amaanyi akola endagaano n'omunafu oba ngaffe wano bwe twalina enkola ey'omukago omukwano ogw'omukago tegufaanana mukwano guno ogwa bulijjo ogw'omukago gusukkawo katonda yali ayagala enkolagana n'abayisirayiri beyamukago ng'erimu n'omusaayi ogw'emmwanyi eno gye baasalanga ku lubuto ne basiigako omusaayi endagaano ya Sinaayi ndowooza nno Thursday tugireeko oba kubanga betutunulira essaawa eyo apostasy and punishment musomba tugireke bingi byetugenda okweyongera okuyiga kasita olwaleero tubadde tulina tuteekawo okuggulawo ngeri gye tugenda okutambulamu n'okuyigamu ekyokuyiga okuyita mu kwota eno bingi nnyo akaddeko neweewaawo twatandiseemu leetimuuko naye tukkirize olwa programs endala ezigenda okuddamu ate tujja kudda sabiti ejja twongere okuyigira awamu nsumba oyinayo akasigaddeyo katini nnyo tuveewo akasigaddeyo kabadde ku Thursday apostasy and gundi abasajja bano bwe baatuuka ku nsi wali ne batya ne batayingira ne baddayo omukyalo omu ebbunga kye yavudde ambuuza negamba nti ye tebayingira mu kiwummulo kye mukama teyabasonyiwa abantu bano bonna bazikirira kubanga bonna batokomokera mu ddungu okuggyako abaana baabwe nandikirese mu discussion naye olwobule tewali nemuddamu bwe nti nemuga nti abantu bano baagaana okuyingira mu kiwummulo ekyensi ekulukuta n'omubisi gwaki mukama kye yali abategekedde naye ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki kyali kifaananyi ekyensi ey'obulamu obutakola ki obutaggwaawo kitegeeza nti katonda bwe batayingira mu kiwummulo kino ne mu bulamu obutaggwaawo tebayingira answer is no lwaki bw'abawa ekibonerezo nti kale muddeeyo emyaka 40 yagenda nabo yasigala nabo bujulirwa ki bwe mulina emmaanu
ekire buli kimu kye olwazi gundi yeekaalu ekifo ekitukuvu nakyo kyagenda nabo abaakolanga ensobi baatanga endiga ne beenenya mu maaso g'ekifo ekitukuvu ne basonyiyibwa ekibi kyabwe ne kibagibwako ne bafa nga batukuziddwa abo balisikirwa kabaka obutagwawo ensi eri bagisubwa mukama katonda wakisa wakusaasira awa second chances nabano bonna yabawa second chance nga naffe bwazituwa. Okay, Dennis atusabire olw'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero nga tukwiseeko ekitabo eky'amateeka olwokubiri mukama katonda byetuyize otuyambe mukama katonda bitubeerere entanda y'obulamu bwaffe era tuyambe tusikire obwakabaka obw'omu ggulu bwetyo bwe tusabye mu nnyera Yesu Kristo mukama waffe. Amiina.